Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najje sinza obbango otuwuliriza we bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV yonna gy'oli okola kyamaanyi nnyo mbakulisaayo nnyo obwakedde ng'ate era mbagaliza ne Ssekukkulu ennungi mbagaliza ne Pasika ennungi. General Sejjusa agenze mu maaso n'okuvaamu eddoboozi ery'omwanguka ng'alyogerekeza gavumenti eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Abagambye nze ebbanga ndi wano ntudde nindiridde ansa okuva mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Agamba nti nze nindiridde ansa kuva gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne clarification okuva mu parliament. Munnyonnyole ensonga lwaki mwabaninga yunifoomu ya National Unity Platform. Jjukira nti nno gye buvuddeko emabega yunifoomu eno ya National Unity Platform ezze erabibwako nga ewerennembebwa n'abasirikale ba poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe era nga beewera nkolokoto nti buli kiisi gwe banaasanga na yunifoomu eno eya National Unity Platform emyufu waakukwatibwa era bangi baakwatibwa era bangi badetainingibwa ne ssaawa za kati bakyali mu makomera naye tebabasaliranga kibonerezo tebabulira musango ki gwe bazza. Yunifoomu eno eya National Unity Platform emyufu abasirikale oba ebitongole ebikuumaddembe bizze bikwata abaana lwakwambala yunifoomu eno naye nga kyekibiina kya National Unity Platform oli mukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyogera luno nti ne yunifoomu eri part of the party dress. Kakati wano General Sejjusa bw'avuddeyo n'agenda mu maaso n'okusindika obubaka obukambwe eri gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba nti nze njagala minisita avunaanyizibwa ku nsonga zino aveeyo ne clarification atangaaze eggwanga atulage obukakafu atubuulire ensonga lwaki National Unity Platform teteekeddwa kwambala kyambalo kino era etuwa ensonga lwaki ate era ne military Minister of Defense aveeyo aclarifyinge yunifoomu ki ez'amagye eziteekeddwa okwambala era ng'abuuza era kino ekyambalo kya National Unity Platform wekiba nga kiri kimu ku byambalo by'amagye muveeyo mupuutinge kino kiriya tukitegeere. Wabula agamba kyamumazeeko enviiri ku mutwe era kyamwenyamiza nnyo era kyamumalamu amaanyi okubanga minisita tewali wadde minisita n'omu yali avuddeyo kwogera ku nsonga eno. N'agamba ekintu ekitadde abakuumaddembe ab'ebiyinza okubanga amateeka bagatwalira mu ngalo okubanga nabo tebalina decision ntuufu yakola olw'ensonga nti nno tebabalekeddeeyo clarification kubalaga nti nno kino ekyambalo kyamagye oba si kyamagye. Jjukira nti nno yo gavumenti egamba n'ebitongole ebikuumaddembe nti kino ekyambalo kifaananamu military attires era mukigenda mu maaso n'okuba nga kibabuzaabuza ku mirimu gyabwe gye bagenda mu maaso n'okukola n'okusaavinga eggwanga of which kyekibiina kya National Unity Platform kyavaayo lwati nga kigamba kino ekyambalo kira wekifaanaganira na attires za military wabula eno part of our uniform ng'ekibiina ekya National Unity Platform. General Sejjusa avuddeyo n'agamba nti nno nze ne kakati nkyalinze Minister of Defense aveeyo annyonnyole atulage obukakafu okusinziira ku kye mwatuwa nga mwagala okubandinga yunifoomu eno tubadde tusuubira nti twagala minisita aveeyo ne written document ne explanation nga mpandiike bulungi nnyo ajje mu parliament annyonnyole eggwanga lwaki National Unity Platform teteekeddwa kubanga eyambala kyambalo kino. Jjukira nti n'abaana bangi bajje bakwatibwa nga wenkugambye gye buvuddeko mu makomera ago ga visitinga waliyo abaana abasoba mu 100 abaakwatibwa ne kaakati bakyadetainingiddwa lwakwambala kyambalo kino ekya National Unity Platform nga byo ebitongole ebikuumaddembe bikyekwasa nti kino ekyambalo kifaanaganako ekyamagye kyokka bwe bava mu parliament ne babagamba baveeyo balage colours ez'amagye military attires bye bateekeddwa okukozesa ne betasaanidde kukozesa bagana okuvaayo okulambika ensonga eno naye ate nga still bakyatenga force ku bawagizi ba National Unity Platform abagenda mu maaso n'okwambala kino ekyambalo.
oli ku Yugi Updates TV kosinziro bango tuuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja ambanirizaako nnyo abali mu diaspora mwe bali kwekuumira ku mayengo gano. Wabula gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Nagamba tewerabirako na mukadde kajja kuyambako nnyo kyamaanyi okuba nga ofollowinga buli kimu ekigenda mu maaso. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza Easter ensufu. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku miriraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu.
Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.